Twaziba wamuziraba tebazizeemu era twawandikira n'abakulembeze b'abasuubuzi ensonga eno bagikyemu kuba bo bamanyi abatembeeyi n'abasuubuzi abatuufu. Mukimanyi obutembeeyi ye nasale bedi y'obusuubuzi kati toyinza bagoba tobalaze bagenda kubeera ng'ate gw'osuubira okubeera omusuubuzi ow'amaanyi ow'enkya. So abatembeeyi mwenna ba vendors mubeere gumite mubeere alawundi kino ekyosoboosi ffe tugenda kukola kuba tebaatulaze tugenda. Sunday market tebagirangiridde, evening market tebagirangiridde. Kakati ne Sunday market ne banaba bagirangiridde. Omuntu ali olunaku lumu, omuntu tali olunaku lumu. N'olw'ensonga eyo baganda bange ba vendors okwetooloola Kampala yonna wano musaanidde muli bannayuganda ate namwe muli bawe ba musolo. Abantu abalala bonna nga bwe bakabira gavumenti ebateekereteekere ebawe oda namwe musaanye muteekereteekere ensonga lwaki twavayo ne pulogulaamu ne tuwandikira buli bwe kikwatako Prime Minister ebbaluwa yagifuna, Minister Kampala Centre wagifuna, Lord Mayor wafuna n'abalala bonna n'abakulembeze b'abasuubuzi. Erinnya nze Semanda Brian ntembeeza wali Nabugabo bawe nvendingira. Olunaku olwajjo minisita yayogedde ku bifo 17 lwaki atogamba tebabalaze omudda? Ebifo 17 ebyo bye yayogeddeko ekisooka Kampala nga mulaba ayina abantu bangi nnyo ne buli division erina abantu abagikoleramu. Bwe tugamba nti Rubaga abatembeeyi abakolera mu Rubaga bonna balina obutale bwabwe bwe bagenda. Ate ekyokulala abatembeeyi abakolera wano mu Central Business Center bulijjo nkibagamba nti tumanye ensonga lwaki omuntu ajja n'avendingira wano tuguza abantu abalina ssente ezitalina budget. Kyokka bw'ogenda mu butale obwo obw'ebbali abantu abagulirayo bo baba na budget bakolera mu zi office. Nze nkiwakanyiza ddala okuleka nga waliwo pulogulaamu enteeketeeke ate era n'empakanyisa ddala ekyokuyingiza security organize ez'enjawulo mu nsonga zino kuba KCCA omugiraba esobola otuorganizinga. Tuwakanyiza ddala okulaba nga twawulidde nti waliyo squad z'abantu ze bagenda osasula bazeerimbise mulimu guno ogw'obutembeeyi. Twagala ffe kukola kubeera nga just local council ffenna tuwagira embeera eno. Bannaffe bano babadde basuubuzi ng'era basuubula baawa emisolo. Gavumenti weba esobola obbakwatirako n'ebaddiza capital ebawe ku capital baddemu bakole kubanga baagiwanga omusolo. Naye n'embeera ey'okugamba nti katubeerewo mu kaseera kano KCCA ng'egoba abapangisa baayo kubanga tubaddiza bano bapangisa bamwe muze mubasolooza. N'ekibuuzo munakkiriza ne mubireka ebyosolooza abantu bano ne tusobola omumaintaininga embeera eno kubanga wano tetulina mutembeeyi tulina bavendors abawa ensonga nti baagwa mu COVID ne babanga tebakyasobola sigalawo ne bajja ku street banyigirize embeera okubaawo okuyiiya ekyokulya. Naye temutandise munaasobola okukimaliriza kyekibuuzo kyaffe. Erinnya lyange nze Sekindi Rashid nze ssentebe w'abavuzi ba takisi mu ggwanga. Olwaleero njagala kwebaza gavumenti okuyita minisita wa Kampala executive director wa KCCA nti batuukiriza ekisuubizo kye babadde baakola eky'ennaku 14 operation ekoleddwa. Tukirabyeko nga kisoboka kubanga bulijjo abantu balowooza nti wano twogera bwogezi naye okutuukiriza kyekizibu. So tulabyeko olwaleero ku street nga abatembeeyi bavuddeko ebintu bye badde baayala nga bivuddeko. Traffic jam abadde atukwata ebbanga lyonna ng'okufuluma paaka kikutwalira eddakiika 45 okufuluma paaka mu yaadi kumpi nga 1000 zokka. Olwaleero kikwetaagisa just eddakiika 5 okufuluma Kampala yenna CBD n'omwetooloola n'okomawo w'obadde. So kitegeeza nti kisoboka. Ekyo twegomba ebibuga nga Kigali, nga Nairobi, nga Dar es Salaam bulijjo tubyegomba naye lwaki nti enforcement basobola okutuukiriza kye baba bagambye. So kati wano olwaleero nti bwe babanga abatembeeyi bavuddeko ku kkubo kyetusaba twagala tulabe nga n'aba bodaboda nabo bavaako ku makubo. Twagala tulabe ku stage za bodaboda ezigazeetingiddwa. Stage ezo zibeere nga aba bodaboda nabo kwe bakolera. Tulina kati ekizibu kya bodaboda mu Kampala. Ekyo bodaboda ze zikwemekereza takisi ne zifuluma mu mapaaka ne zidda ku street. Olw'ensonga nti gwe takisi bw'oba wagiteeka mu paaka ng'omusaabaze gy'alina ogisanga ate ne wabaawo means omusaabaze kwasobola okufunira transport nga tagenze mu paaka
kitegeeza nti obwo obuzibu n'owa taxi abajja kufulumayo naye ajje ku street. Ne bwe tumaintaininga kino era kye tusaba KCCA tulage stage za boda eziri gazetted. Ffe ne bwenaabanga tesobola ffe tujja zeekolerako okulabika nti atali ku stage eyo tasobola kuoperatingira mu CBD. Ekyo bwe tunakimaintaininga twagala tulabe ku Kampala eyeyagaza. Olwaleero tulabyeko nga Kampala abantu basobola okumwenjoyingiramu, ekibuga kifunye breathing space, abantu basobola okutaayayanga buli omu bw'akola kibwayagala. Nejjukira ebyawano oleese amagye, oleese SFC, oleese poliisi, naye balina barracks bagenda kuvaawo baddeyo. Kati era olaba omuntu ye alindiridde agamba nti singa wabaawo ene chance ne bavaawo yagenda kuzaawo ebintu. Munasobola okumaintaininga ekintu kino kyekibuuzo ekikola ekyebuuzibwa. Secondly, nti n'abantu bano be musindiikiriza mu butale, be mutwala mu butale, muteekewo mechanism ezisobola okutwala abaguzi okutuuka mu butale obwo. Tulina ekizibu ky'akatale ka Usaafi kye twayogera nti abakazimba bakazimba bubi ne baddira paaka ne bagiteeka emabega w'ebizimbe. Ate ng'omusaabaze Eva ayagala kulinnya emmoroka nga emmoroka eyo agiraba. Kati olwaleero tulowooza nti singa akatale ka Usaafi oddamu n'okateekateeka bulungi, emmotoka zaffe bwe zinaaba zitwalayo abasaabaze, atunda ebyamaguzi bye naye ajja kuba akola. Ne bw'ona abireka nga biringa bwe biri, omusaabaze ajja gaana okugenda mu katale ka mu paaka ya Usaafi, emmoroka azirinyire ku street, oba atambula agenda anoonye gy'azirinyira, ekinaavaamu era nga bootutte mu katale badda mu kwebaka bwebasi nga tebakola. So tusaba nti bwe baba balina bye bakola batwengeejinge, naffe tuteekemu inputs zaffe okulabika nti tusobola kubanga ffe tusiiba eno wansi, ffe tukugamba nti awo wasaanawo, awo watuufu, awo si watuufu. Enforcement ejja kuvaawo egende ku birala. KCCA terina enforcement team esobola kukwasaganya kibuga kino. Ogwo muwendo tegulina. Naye singa yeeyambisa ku bantu abaffe naddala, kubanga nze bwe nzimba enforcement team yange ya taxi eprotectinga park, eyo osobola ogibuulira by'oyagala, nekuyambako bodaboda ne zitabeera ku paaka, nekuyambako abatembeeyi ne batabeera ku paaka, then gwe naawe obuvunaanyizibwa bwo n'obeera ng'osobola okubuukiriza obulungi. Okay, kale embeera bwetyo bweri ndowooza mukirabye ekibuga kati kyetaaya kissa si bwe kiri banna. So kale ndowooza ekibuga mukirabye emini price kikalu kalu amanya Ismail Mubiru mankulembera ekibiina bakiyita Fuba Tukole Workers Vendors Association ekyabatembeeyi. Ebigambo byange ku kiriwo olwaleero tukubira gavumenti omulanga nti n'abatembeeyi bantu ng'abantu abalala mu Uganda muno. Ne twewuunyisa abataxi mubafuddeko mubadde n'obuyambi, ababodaboda mubadde, ne waliwo n'abakyala bano banneekolera gyange nabo mwabawa obuyambi. Neffe abatembeeyi twasalawo tusuubula emaali yaffe tetubba. Naye ffe bantegekedde tukoleremu tetubiraba era mutusuubiza ebbanga ddene tewali. Kati ffe abatembeeyi mwagala tuddewa tuganye okwenyiga mu bubbi, tuganye okukola mukya, tusalawo tuteeketeeke naffe ng'abantu. Ne gavumenti erina okututeekerateekera nga ffe abatembeeyi mu Uganda, kuba baterawo Usaafi ate bagenda gimenya bazimbewo akatale. Owino gye bakusindika, owino yajjula, Wandegeya wajjula. Kati nga gavumenti teekerateekera abantu bo okubanga nabo bayita mu nsonga eno, kubanga enesaawa gye muliwo banawolo abazzeeyo bavudde mu butale, abavudde bazzeeyo, neffe abatembeeyi twasigaddewo nga bulijjo tetulina gye tulaga. Naye nkubiriza bannange musooke mugumiikirizeemu mpola mpola, enkola yaffe mugimanyi, tujja kudda mpola okulaba nga tukola.